Omubaka wa President mu disitulikiti y'e Kabarole mu Greater Rwenzori Region, Bandeeba Festus, asabye buli ali mu ssako y'emyoga okufuuka kalisoliiso wa munne kubanga ogwabwe ng'abakulembeze okulwanyisa obwavu bagukoze. N'olwekyo nze ndabula ne sekulabula abantu abo abeesulira gwa naggamba nga tebaagala kufaayo okukola ne banyaga ssente za ssako ez'emyoga, omukono muwanvu ogw'amateeka gujja kubakwata. Okwogera bino, RDC badde akulembeddemu bannamyoga okuva mu disitulikiti ezikola regioni eno n'ezo ezigyetoolodde nga balambuziddwa ne bannaabwe mu ssako ez'enjawulo ne mu ezo zinnansangu n'ekigendererwa ekyokwagala babeeko bye babayigirako. Mu Bulahia Constituency Restaurant Owners emyoga Sacco, ow'amawulire John Bahomugisha abasomesezza engeri gye bakolamu ebizigo, sabbuuni ow'amazzi n'ebyokunywa, era nga ye ne banne bagamba nti enteekateeka eno ekyusizza nnyo obulamu bwabwe. Emyoga etakiizire nkaba ntiine embuzi kandi hati nzine emyoga etakiizire nkaba nyine ekibanja ekyo ekyaha kyonka konka hati nyine hiika 3 n'ekicweka kuruga omu senta Rugongo nakyo kikozire ebitookye nk'eki. And I decided, let me start my own business. I joined the Myoga. I received as association, we received 5 million. We shared it because I'm having a hotel. I added that money in my hotel, buying utensils, buying other things and improving my hotel. Nakate Florence owa Mubende Municipality Veterans Sacco ku kyalo Buliisa abalaze ente y'olulyo gye yagulamu ate bo aba Mubende Municipality PWD abasinzira mu kifo abasirikale aba UPDF abafunye obulemu gye bawangaalira ne bategeeza nga bwe beenyigira mu mirimu egitali gimu. Today may not do well, but give a word of encouragement how we can go over it. Because it's all about being close to them. Don't just let them and they do it on their own. Because the money has to be brought back. N'amata twali tugagula buguzi kitegeeza ssente tezikyafuluma. Kikyusiza obulamu bwaffe kubanga era ente 3 twali tetuziina kati tuziina. Kale kituzaamu amaanyi olw'okubanga tuzirabawo ente 3 nga twali tetuzirina. Abalambuziddwa boogedde be bafunye era maneja w'ekitongole ekya microfinance mu regioni eno Mbowa Emma n'abaako byabasibirira. Nayizeemu nti nno tulina okusooka ne tufuna abakozi abakulembera sakozi zaffe. Ku ezo sakozi zibadde tezirina abakozi naye nga zeekolera nga sakozi boodi zaazo. Wefunayo omukozi akulembera bulungi ebintu ng'abimanyi namwe nga bumukwatirako nga mutambuza sako egenda mu maaso. Ssente ze batuwa obukadde 30 n'obukadde 20 bwe batuwongera tuwongerako ku bintu byaffe bitukosta na dafa abamahoteli. Twakolayo gundi catering, outside catering, ebintu webi twabigula, tuna tents, tulina entebe, so income eba yeyongera. Kikiraga nti ati enfuna yaffe ffe ngaffe yeyongerako. Fumoga gaffe every year buli AGM tugabana ku magoba. Once you have a disciplined staff, well disciplined board, you're good to go because you have trust of the members that you're serving. That's when you attract more membership. Mu Sacco Nansangwa naye nga ziyambibwako gavumenti ze bakyaliddeko mubaddemu Bunyangabu Beekeeping, Bageza Sacco e Mubende, Kihindo Tukwatanize ne Lwakyakibuunya era nga yonna abakulembeze baazo bawabudde bannamyoga bwe balina okuddukanyamu emirimu. Baina kwehayo bakagamba katukorakoranisa ekitebe kyaitu ntuleta sente ntwahora kandi obaramara kwahora nabo bashuwaringa ba members babo ngu sente zibahwire olyo bwarazigonza naso kusangaho kandi bakozera amagoba baina kantu akabasoka bana bagarurayo ba members babo. You must trust one another, trust the people that you put in position, the people that you elect into elective positions of management of the Sacco. Otherwise, if you don't do that, eventually you find people preferring money here and there. Byakayanja Amon, Salty TV, Omunyo.